Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena mwena aba following Fad TV ugine mbebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kade abali mu Iraq mu Baghdad abali mu ggwanga erya Qatar mu Doha Saudi Arabia mu kibuga Riyadh bagamba ati muli babode nnyo okubanga mwaji following ate ne mugikuumirako wano update simba nazo each and every single day mba n'amawulire agaba gatambula okweta eggwanga lyattu Uganda okutyobola Buganda kweyongedde era n'okubanga balumba Kabaka wa Buganda kweyongedde wali omuvubuka omulala Akwatiddwa bagamba nti ono yandibanga oba Munyankole oba Munyarwanda ono akwatiddwa baludde nga bamukola ki bamumonitoringa video zakola ki zateeka ku TikTok akawunti ye era nga ono abadde alumbanga Kabaka wa Buganda akosa n'okuyisamu Bwakabaka bwa Buganda kwosa n'Abaganda eggaali agigasiga ogusoose n'omwaka oguwedera ali omuvubuka yali amanyikiddwa nga Pressure 24/7 ono yalumbanga Kabaka wa Buganda kwosa n'okumuyisangamu eggaali akoosa n'abakulu emmengo wabula muvubuka Akwatiddwa olunaku olwaleero abamu baali bagamba nti Frank Gashumba nti yamusiponsalinga ajjukira Franka bamu ku abavandimwe Abanyarwanda abavandimwe be baafuna obutuuze mu ggwanga lyattu Uganda wabula Frank Gashumba abadde olunaku olwo n'akola press conference yeegaana omuvubuka n'agamba nti omuvubuka simumanyi ajjukira gye buvuddeko emabega Frank Gashumba yagendako emmenge eyo neyeetondera Obwakabaka wa Buganda ajjukira Franka y'omu ku abaatyobolanga Obwakabaka bwa Buganda y'omu ku abo bannakingwa abaatyobolanga Katikkiro abafuma Katikkiro enkya n'eggulu nga terukola live ku Facebook ng'ayisaamu Katikkiro wa Buganda eggaali wabula ono yagenda oluvannyuma n'akola ki neyeetonda era Obwakabaka wa Buganda bwamwaniriza ne bukola ki ne bukkiriza okwetonda kwe ono yavudde n'agamba ati bannange newankubadde Obwakabaka bwa Buganda bulinako beef naye nze byange naabo byaggwawo era neetonda era ne bankola ki ne bansonyiwa yeegaanye muvubuka ono muvubuka abadde afuuse olunabe nga vidiyo akola vidiyo emukwemu baaddeoza baasuka ne bamussa akasiriso nze nga bamanyi oba oli awo n'akola ki anaamala n'akola ki n'alekerawo naye bagenze okulaba ng'akisuuse nga vidiyo akola bulunaku vidiyo simanya ngoba ye akampasa linnya liri awo bwiti akankwasa linnya liri awo teritegeerekeka ye muvubuka oyo abadde atyobola Obwakabaka Buganda kwosa n'okutyobola Mmengo yonna okugiyisaamu eggaali abasinga bagamba nti Frank Gashumba teweegaana gwa sponsoringa omuvubuka oyo era gwabadde amuteekangamu essente Frank yongedde okuba nga yeegaana ebintu ebyo Obwakabaka Buganda jjukira abuzinga buyisibwamu eggaali afuuka bangi ku mikutu gya social media TikTok bazinga bayisaamu Obwakabaka bwa Buganda eggaali kwosa n'okuyisaamu Kabaka wa Buganda amaaso abasinga batuuka n'okumubika ebiseera we yalwalira abasinga batuuka n'okumubika ebiseera we yakola ki ebiseera we yalwalira kakati kaweddemu onaakwatiddwa bamuguddemu bamukutte mavumbavumba baludde nga bamuturakinga nga bamunoonya naye ng'akyabuze naye finally bamaze tebamukwata olunaku olwale era nga atwaliddwa ku CPS oba ku kitebe ky'ababega ekivuli gyagenda okuba nga agibwa ono agenda kuba atwalibwa mu kooti kakati munnanga wetuli abakola kontenti nga mwataakinga abantu ab'enjawulo naddala Obwakabaka bwa Buganda manya abasinga baza nti Obwakabaka bwa Buganda kyangu okubwataakinga tebusobola kuzza backfire oba tebusobola kukola reply bantu bangi bazinga babwataakinga mujjukirako ndowooza omugenzi Tamale emirundi yalumbira Kabaka wa Buganda n'amuvuma emmese bazinga balumba Kabaka wa Buganda bazinga baataakinga Obwakabaka bwa Buganda bambi ndowooza balaba tebulina kibunyiza kukola naye nabo busobola okubaako kyebukolawo ndowooza abasinga kyebava baagala okubufunirako likes ababwataakinga basinga bakiza nti bw'olumba Obwakabaka wa Buganda abantu babajja kuwa attention babajja kufollowinga olw'ensonga nti oba mbw'okoze kwegamba ekitakoleka yes Obwakabaka wa Buganda tebabulumbalumba tebatera buyisaamu maaso ndowooza abasinga bewadde ndowooza mutima gabona agamba nti asibye omwoyo ng'enkuku emira ensanafu naye Obwakabaka bwa Buganda
ebisesinga obusi tebwagala nnyo kugamba okukwatisa bintu maanyi bya kibuli bwa mirembe nnyo baagala ebintu by'emirembe ndowooza abasinga kyebava babayisaamu eggaali n'okubatyoboola bamukutte dda Frank abyegaanye naye abasinga ku social media bakyamumusibako omuvubuka bagamba nti nedda ssebo ono omuvubuka gwabadde amusponsoringa binagwerawa ono yakwatiddwa dda pressure 24/7 jjukira mbu yateebwa nejjukira ne omu ku abavumanga Kabaka muvubuka oyo yavumanga Kabaka bannaye pressure yavumanga Kabaka ekyamazima Kabaka musajja naye agudde nga mugayiza abaana ab'oku social media addala TikTok okuvuma kungi baana bangi nnyo abayisaamu abantu eggaali n'okutyobola abantu abanene ab'enjawulo kuba Kabaka tavumibwa naye abaana ku social media tebakyatya bakulu babayisaamu eggaali tebaagala mmanya kuba engeri gundi gyavumangamu Kabaka wa Buganda pressure 24/7 ekyamazima nange yankubanga encukwe ekyamazima yankubanga encukwe naluka n'okweyita Kabaka mbuye Kabaka omutuufu abasinga ne balina okubanga babigenderako unbelievable abasinga bakwata n'alyoka abeerawo ne yeegayira ne weebuuza yavumanga waaki wa pressure 24/7 bamukwata n'abeerayo n'asiiwukira n'apeerukira eyo abayavuma babeera nga abalinawo kye balinawo nti babalinawoko ekyamaanyi ennyo naye babakwata ne bakola ki batandika okuba nga beetonda ne bagonda ne bakakkana unbelievable naye ng'akwatiddwa ono mulala abadde alumba Kabaka wa Buganda amaze okuba nga naye akwatibwa lwaka Gashumba abyegaanye agamba nti bannaye temubimpaayirira nti omuvubuka simumanyi jjukira yagamba mbu yeetonda obutayinza kwetonda ate n'akola ki n'addamu ate ensobi gye yakola abyegaanye ye agambye omuvubuka tamumanyi tamulabangako tamuwuliranga nako bye byawe tuli abali mu Iraq Kata Saudi Arabia mbaagala nnyo mwenna oba Kabaka Buganda Kabaka basinye okuba nga bamuyisaamu eggaali musajja wattu weza tataga actions kyebaba bamuyisaamu eggaali ng'ate buli agala ofuna following gwatandikirako ennaku zino gwatandikirako okuba nga bamuyisaamu eggaali kati nojja kuwulira gye bigenda okuba nga bikomekkerera mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi mabegako Kabaka nga okumuyisaamu amaaso n'okumutunula mu maaso ebisesinga obusinga ekibonerezo kiba nakyakutta kuba kukutta bano abakakati ndowooza Kabaka wakakati ndowooza abakwasa ki egyo amuyisaamu eggaali ku mitimbagano egya social media mubeere bulungi mbaagala nnyo mwenna Fadi TV ekimwera